Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redison TV. Nakuwadde amawulire awo nga nkulaga nti abataka abakulu b'ebika abagenze Namibia babalemesezza oba babaganye okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka. Kakati obedda twebuuza ki ekiyinza okuba nga kibaganye bizuuse gwali ku mukutu ogwa Redison TV. Njagala okutegeeza nti okusinziira ku sources ez'enjawulo eziva e Namibia amawulire gatulaga nti Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ng'era bwe nakugambye nti kiteeberezebwa okubeera nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba ng'abantu abamu yabakoowa ng'amawulire gazenga gabyogera. Kati nno njagala okutegeeza ekyalemesezza abataka bano okubeera nga balaba Ssaabasajja Kabaka kigambibwa okusinziira ku sources eziva e Namibia n'amawanga ageetooloddewo. Ssaabasajja Kabaka bw'aba takkiriza n'abasawo abamuliko singa babanga nabo tebakkiriza teri muntu n'omu asobola kubeera ng'amulaba. Okusinziira ku mawulire genfuna gwagoberera omukutu ogwa Redison TV genjagala mbeere nga nkuwa naawe otegeere obwedda twebuuza Ssaabasajja Kabaka ki ekiyinza okuba nga kiganye abataka okubeera nga bamulaba. Twakuwadde amawulire awo ti abataka babaganye okubeera nga balaba Ssaabasajja Kabaka newankubadde baava mu ggwanga erya Uganda ne balinnya ennyonyi ne batindigga kilometers ezo zonna nga bagenda mu ggwanga erya Namibia. Kati njagala okubuulira nti oluvannyuma lw'okubeera nti balemeseddwa era tebakkiriziddwa kubeera nga bamulaba obwedda twebuuza kiyinza kubanga ki ensonga eyinza kubanga evuddewa lwaki abantu bano balemeseddwa okubeera nga balaba Kabaka. Kati wuliriza abamu ku bano abagenze nabakutegeezezzaako nga ku bano kuliko amanyiddwa nga Elia Lwasi ono nga yerwomwa akulira ekika ky'endiga, nga kuliko Yusufu Mbiro za Nkya Makubuya ono nga yakulira ekika ky'Effumbe, nga kuliko Deusi Kyeyune Mawesaano ono nga yakulira ekika ky'Engabi, kuliko Kasirye Mbogeramuko ono nga ow'Ekyaddondo yakulira ekika ky'Envuma, kuliko ne Shiba Kibirige Kakande Kasujja omutaka Kasujja akulira ekika ky'Engeye. Bano be baasitudde ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu ggwanga erya Namibia nga bagenze kulaba ku Ssaabasajja Kabaka balabe ddala kiki ekiyinza okuba nga kitawaanya Ssaabasajja Kabaka. Jjukira mabegakaawo akatambi kaafuluma nga Ssaabasajja Kabaka ayogera, bannayuganda bakakubyemu ebituli, ebiboozi byogeddwa. Kakati wuliriza gwagoberera omukutu ogwa Redison TV abataka we baatuuse Namibia wabadde tewaliwo nteekateeka wakati waabwe ne Ssaabasajja Kabaka yennyini ng'omuntu oba n'abasawo abali ku Ssaabasajja Kabaka. Bano bo bagenze nga bagenze kulaba ku Ssaabasajja Kabaka bakomewo babulire Obuganda ki ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gyali mu ggwanga erya Namibia. Kati gwagoberera wano ku mukutu gwa Redison TV njagala okutegeeza nti ddiiru yaabwe yagudde butaka. Okusinziira ku ambasada ow'eggwanga erya Uganda atuula e South Africa oba ku embassy ey'eggwanga erya South Africa, ono nno njagala okutegeeza nti ambasada w'eggwanga erya South Africa, ambasada wa Uganda mu ggwanga erya South Africa abeera atwala amawanga gonna ageetoolodde sayidi yawo nga bwe nakugamba nti Namibia eri mu maserengeta ga Africa. Kati ambasada ali mu ggwanga erya South Africa yatwala amawanga ago gonna ageetoolodde sayidi yawo nga bwe ngenda okugakusomera. Wabula ekifaananyi kino ekyafuluma kyalaga nti omutaka Ndawulo ono ambasada w'eggwanga erya Namibia eggwanga erya Uganda mu Namibia, wabula njagala okutegeeza nti ono amyuka ambasada omutuufu kubanga ambasada atula mu ggwanga erya South Africa. Ambasada w'eggwanga erya Uganda mu South Africa atwala amawanga gano wammanga, yakiikirira Uganda mu Namibia, yakiikirira Uganda mu Eswatini oba gye twayitanga Swaziland, mawanga nga Lesotho, mawanga nga Zimbabwe, Botswana n'eggwanga erya South Africa. Kakati gwagoberera omukutu ogwa Redison TV njagala okutegeeza nti abataka bano abagenze oyo ambasada oba amyuka ambasada ye yayogedde ensonga lwaki abantu bano tebalabye Ssaabasajja Kabaka gye babadde bagenze okubeera nga bamulaba. Gwagoberera omukutu ogwa Redison TV. Omusajja ono gwe bamuyita Kintu Nyago yamyuka ambasada ow'eggwanga erya Uganda mu bitundutundu byeyo oba mu ggwanga erya South Africa. Yategeezezza nti abataka bano bamaze dda okubeera nga boogera nabo ne babategeeza nti bakulu newankubadde muzze mu ggwanga erya Namibia okubeera nga mulaba Ssaabasajja Kabaka, wabula twagala obbategeeza nti Kabaka bw'aba tannakkiriza nga n'abasawo be tebannakkiriza tewali muntu n'omu
agenda kubeera nga amulabako kababeere ba famire ye era ne babategeeza nti n'aba famire ye oba oli awo y'ensonga lwaki nabo tebannaba kubeera nga bagenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka gyali mu ggwanga erya Namibia. Gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti ambassador ono amanyiddwa nga Kintu Nyago era nga ye mumyuka wa ambassador omukulu nga bwe nkugambye amanyiddwa nga Paulo Amoru nga ya ambassador omukulu mu ggwanga erya South Africa wabula ono mumyuka we yategeezezza nti abataka bano tebalina lukusa kuva wa Ssaabasajja Kabaka era tebalina lukusa kuva w'abasawo abali ku Ssaabasajja Kabaka abali mu kubeera nga bamujjanjaba. Kati ndowooza wano tukitegeerekese kubanga amawulire gabadde gatandise okuba nga gakonfusinga. Bannayuganda bagamba oda zirabika zivudde wa Katikkiro, abalala bagamba oda zandibanga ziva mu State House nti bannange temubakkiriza kubanga jjukira bano bagenda kuleeta ripooti either ennungi oba embi egenda okubanga eteekawo embeera mu Uganda yonna okutwalira awamu. Kati gwagoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti kaweefube w'abataka bano okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka yagudde butaka. Abataka bano baali bagenda mu nnyonyi nga balinnye nga bagenda mu ggwanga erya Namibia. Njagala okutegeeza nti ennyonyi gye baalinnya oba n'ebifo bye baabuukinga ennaku 5 ng'ennaku 5 zino zibadde bagenda okubanga bamala mu ggwanga erya Namibia okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka okukola emirimu gyabwe emirala era nga bamanyi nti mu nnaku 5 zino we zinaggwerako bajja kuba bamaze okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka. Wabula njagala okutegeeza nti essaawa yonna bagenda kuba balandinga mu ggwanga erya Uganda kubanga kaweefube waabwe yagudde butaka. Tekuli n'omu ku bano agenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga tebalina appointment yonna, tebalina lukusa lwonna lubaweereddwa okuva eri abasawo oba okuva eri Ssaabasajja Kabaka yennyini kubanga nga bwe ntegedde okusinziira ku sources ziraga nti either abasawo ba Ssaabasajja Kabaka abamuliko oba Ssaabasajja Kabaka yennyini kwe kuli alina okubeera nga akkiriza abantu bano okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka. Kati gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku ddwaliro lyalimu mu ggwanga erya Namibia nga bwe twakutegeeza kakasanga ensonga obadde ozifuna bulungi nnyo naddala gwe abadde agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Eddwaliro lye bayita Okongwale Psychotherapeutic Center nga lino eddwaliro lijjanjaba abalina obulemu ku mitwe nga bwe kyalipotingibwa oba nga bwe kyayogerwa. Eddwaliro lye lyesudde nnyo era distance eriwo kilometers zikunukkiriza 7 okuva mu kibuga ekikulu ekya eggwanga erya Namibia ekimanyiddwa nga Windhoek. Kyovulaba nga abataka bano mu kugenda tebategedde nti akatemerero akali awo ate kawanvu nnyo oba oli awo kayinza n'okubalemesa okubeera nga batuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Wabula ng'ensonga enkulu era ensonga bannayuganda gye balinze gwali ku mukutu gwa Red Zone TV nja kukusaba ogitambuze buli omu abeere nga ategeera Ssaabasajja Kabaka yennyini ng'omuntu abasawo be tebannakkiriza muntu yenna kubeera nga amulaba ne Ssaabasajja Kabaka yennyini tannaba kubanga akkiriza omuntu yenna okubeera nga amulaba. Kati wulira ekibuuzo wekiri bwe kiba bwe kityo ani yayambako Ssaabasajja Kabaka mu kulikodinga akatambi basawo be oba ekyokubiri omutaka Yusuf muyite mutaka oyo eyalabikira mu kifaananyi ng'alina Ssaabasajja Kabaka ye okusinziira ku kategore mwagwa nga deputy ambassador mu ggwanga erya Namibia Kabaka ye yamukkiriza oba biwanvu. Wabula njagadde kuwa nsonga lwaki abataka balemereddwa okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka. Red Zone TV kwoli bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Njagala okutegeeza nti updates zonna nga bwe zijja bwe tugenda okuba nga tuzikutuusaako bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole. Nyongera okujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa asangibwa enjeru ku luguudo olugenda ejjinja awo kumpi ne Nile akwasaganya ebizibu byonna ebikutawaanya mutuukirire ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bukwakkuba oba nga tosobodde kugenda njeru nga bwe ntera okugamba ne ku WhatsApp osobola omufunirako ne mubanga mukimalirako 0753659494 ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.